Ku Mukisa Habo Clinic Kisaskulambiro Kasana Zone ye wali omusawo ajjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ng'agajjanjabya enkole ya habo ayitibwa Maama Mukisa. Maama Mukisa akujjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ne bw'obanga wagenda mu malwaliro amazungu ne bigaana ajja kubanga agawonya ng'akozesa eddagala lya habo. Kale tukwaniriza nnyo ku mukutu gwaffe omulungi ennyo CRUZ exclusive ALLANCRUZ gemanya nyongera okwanirizaako yonna gy'otulabira tuli proudly padded na Kago bagamba nti basobola okugira ebintu mu America ne babikutuusiza bulungi nnyo oba naawe asobola okudalinga ebintu online osobola by'odalinga nga biva eri mu ggwanga eri America ne babiwa abana Kago ne basobola ate okubanga ate babikutuusaako bulungi nnyo. Tusinzidde no Grand Star Hotel Makindye balina ebisulo bya mulembe emmere yaabwe ennungi ddala bw'obanga oli ku Papa Sport ng'onoonya ew'okuwummulamu kisulo ekiri hotel eri opposite ojja kuba ogiraba opposite Papa Sport ojja kuba ogiraba hotel nnungi nnyo hotel ya mulembe ate okwetadde Marus Bridal Center akutuusa gomesi ez'omulembe emishana n'egy'omulembe n'ebintu byonna byalina birungi ddala ate okwo kwotadde ne Maama Mukisa Herbal Research Clinic bano bo bagamba nti eddagala lya habo balikolako bulungi nnyo balina naddala Maama Mukisa ono Mukama yamuwa omukono omulungi nti ajjanjaba amaaso ng'akozesa eddagala lya habo so gwali eyo wandibadde omweyuna ali Kisaasa awo botuke Kisaasa mu town tosobola buuza Maama Mukisa ababoda ne batakutwalawo amanyiddwa nnyo ku maaso so mutuukirire ennamba ewe eri wansi awo onaako leero ku show ninako omwami mukwano gwange namusanze ku Facebook nanyumiza story ye neŋŋamba why not katumuleete ate naye tomanya ayinza okubanga ate afuna obuyambi mu ngeri emu oba mu ngeri endala. Kale kasooka atubuuzeeko n'oluvannyuma tutandikirawo sebo tusanyusa okulaba. Nange nsanyusa okusanga mwami Allan era nsookera ddanja okwebaza okukkiriza okunyamba bwe nakucontactinga ku Facebook nenkuyitiramu obuzibu bwempitamu oba tewandibadde ng'obuzibu naye nga kintu kikulu nnyo eri obulamu bwange n'okkiriza okumpa obuyambi buno neyanza nnyo neyanzeege. Obulamu bugamba ki? Obulamu si bubi nnyo era Mukama asobodde okunkuuma era mwebaza ndi mulamu neyagala nina abaana nina omukyala. Amannya bakwetani? Amannya bwe nali ntuuka mu P7 amannya gange gakyukamuuko era amannya ku national ID ne ku wakazi ID mulimu gwenkolako bampita Musiitwa Joseph erinnya lyakyusibwa bukyusibwa nze mwennyini naye nga amannya abamanyi obulungi benakula nabo bamanyirya Tebeerindwa Joseph oba Tebeerondwa Joseph. Yes. Okolerawa? Nkola mu National Water right now kati nkolera Namanve station bwe banteeka era byempereza byempa obuweereza. Era gyewangalira ne family yo? Kati ogyempangalira nazimba mukono Mukama yansobozesa okumpa amaka era nazimba mukono ntawaawo. Kale tusanyusa okulaba fayiro zino zemulaba eziri wano siza nti sanyu nnyo naye ayina emboozi gyagenda okutuwa n'oluvannyuma tulabe naffe bwe tusobola okuba nga tumuyamba oba oli eyo naawe oyinza okuba bulijjo omunoonya nga ogamba mufuna ddi oba mwana waffe yalagawa but otherwise ensonga ekulesa wano olunaku lwaleero ku message wansindira ku Facebook waŋŋamba onoonya kika kyo. Yes omwami Allan noonya kika kyange noonya obuzaale bwange kubanga ne bwe mba nali kati ssaawa zino Mukama asobodde okumpa abaana bana ekiseera kisobola okutuuka Mukama nakuyita mu bulamu bw'ensi wadde abamu tebasooka kirowoozaako abantu baddenga abandi baddenga eŋŋanda oba b'emikwano benina bempitanga eŋŋanda nga bandi badde babeera beebuuza Musiitwa oba Tebeerindwa bamuzaalawa bamuziikawa oluusi katugambe nga n'essaawa zino nti ng'egyemba nina abaana God forbid kubanga terina omuyandi badde akyagala omwana oluusi omwana okusooka ne bwe kiba ekijja kiriwa nyinza okubeera nga nange ndi stranded nga sinaba kubanga nali nkoze ku bijja oba oluusi ngera bw'oba owulira nti oluusi wandibadde waliwo oluusi ebirumbibwa abantu nti omwana oyo omututta awakyamu yatalina kubeera so kakati nganze nga bwe mba nga nkuze ku level eno
nalabye nti neetaaga okumanya wa oba bawangaliyo abantu bange mbe nga nsobola okubategeera. Tutandike. Ogambye bakumanyi nga Joseph. Esebo. Kakati Mr. Joseph otandika okutegeera ng'obeerawa era gwe emboozi bagikuwa batya? Mwami Allan okutandika okutegeerera ddala bwe nali nkula nsambya bebe z'omungi njijjukiranga obumanyi bwobeera omuto kuba nekusinza ne ku myaka 4-5 oba erimu moment ezimu z'oba ojjukira, naye kati okusingira ddala bwe ntandika okubanga kati ntandika okukula okutegeera nga ndi nateete ku 5 ew'omwami n'omukyala Emilio Tebandeke. Kyamukisa mu bintu omwami Emilio Tebandeke Mukama yamuyita mu bulamu bw'ensi eno mu mwaka gwa 2001. Kakati ngwentukira okutegeera nti abantu abo kubanga bwe nali nkula ng'obeera omuto neojja ndwadde emyaka eg'5 bwe nabeererayo bwe natuukirayo bw'okula oba omanyi nti abantu abo boolaba abo be bakuzaala kubanga omwami yaliwo n'omukyala yaliwo, omwami omuyita taata n'omukyala omuyita maama. Naye kakati bwe nkitegeerera twali abaana abato babiri balina omuggalanda waabwe yali mu mwana muwala. Kati nga bumanyi nti kakati gwe oli omuyita maama noli naye ng'akuyita maama nga noli naye amuyita maama. Kati twabeeranga nga bumanyi abaana abato omubeeramu n'okwesojja. Omwana omuwala n'aŋŋamba nti oli si maama wo. Kyanyiiza ne mulumba senga wange omukyala oyo era mwagala nnyo ne mugamba maama baŋŋambye mbu si ggwe anzaala mbu toli maama wange. Naŋŋamba ye okuva n'olwaleero awo nsuubira ndowooza gyalinga ndowooza myaka ndowooza oba 6-7. N'omuto yagamba muto. Yes, kubanga twali kumpi mu kibiina nakyo ekimu era kubanga n'okusoma twali tusomera kumpi mu kibiina kyekimu nga tujja tukula. Yakitegeera atya? Era ndowooza era omuntu ndowooza bwe najjawo mu maka ago ndowooza yalabanga omuntu omupya. Ndowooza era kakati nze yakintegeeza. Kigamba nga muyombyeyombyaawo mu busungu. Naga mama wange si yakuzaala n'okuzaala. Nakiŋŋamba. Kakati bwaŋŋamba omukyala naŋŋamba nti okuva n'olwaleero ogenda kumpitanga ssenga. Era omwami naŋŋamba ogenda muyitanga muko. Omwami yali akyali mulamu? Yali akyali mulamu. Yakigambira mu mbeera ki? Mu busungu, mu ssanyu? Omukyala oyo yanjagala nakati yanjagala kuba Mukama akyamuwadde obulamu era gyali yakiŋŋamba mu ssanyu. Niera nga bw'oba okitegeera bw'omala otegeera nti kati si be bakuzaala era osigala nga alamanya nti obeerawo nga wano si weewawo w'obeera. Naye nga nakula bandabirira bulungi nnyo. Yakuwa story ki ng'amaze okukugamba era mubigamba awo oba olwamala okukugamba n'ovaawo? Tiyakiŋŋambako okwo yadde talina story gye yaŋŋamba. Lwakuba nti kati ebimu ku byo mbitegeera nte enkula nga maze n'okkulira ddala. Musajja mukulu. Nga ndi musajja mukulu. Okula ne ssenga? Nkula ne ssenga P1, P2, P3, P4 mpaka P7. Dati gwali mwaka gwa 1999. Era nali nsoma bulungi nnyo era ndowooza ebintu bya Katonda bibeeramu nti omuntu abeerako omuntu ndowooza abamutambulirako aba asoma bulungi nnyo. Nasoma bulungi nnyo nafuna na 8 mu P7 ne kati challenge we yajjira nga sina fees agenda mu secondary ate nga n'omwami we yali amaze okufuna obulwadde obwamusumbu era obwamujja mu bulamu bw'ensi eno. Kakati awo mu kaseera ako yayita n'abakufa n'ansabira organization emu okunjigiriza okusoma okweyongera okuva mu P7 ngende mu secondary. Awo kati era awo nawonna kati still kati nze ngera sinaba kutegeera abazadde bange bali luddawa wabula nkimanyi nti oli yessenga oli ye muko wabula era ne mundali nga zijja nkula nalina omukyala gwe yali yaŋŋamba nga nti mboyo ojja muyitanga maama omuto. Era ku ludda lw'omukyala oyo yalina muganda we eyafa bwafa bali bamuyita Kawere. Kati mwami Kawere yalina abaana nenkulira mu bo nga nze oli mukyala muyita maama.
ne bali nenkula nabo kati nga balinganga abooluganda kati kwenfunira erinnya erya Musiitwa Joseph kubanga ekika ky'obutiko waliwo omwami bali bamuyita Musiitwa Alozio yali abeera Ntebe. Omwami oyo yanjagala nnyo nanjagala ng'omwana we era twagendanga Entebe nnyo eyo oluusi ne tugendanga okuvuba era n'erinnya we lya Musiitwa we nalijjira okulyagala ennyo ku ngeri yalinganga njagalamu ennyo. Kati nekugamba obulamu bwange bwonna nakulira mu Balangira nabo obutiko kubanga senga mu abutiko yeddira butiko. Kakati ensonga lwaki najja n'erinnya erya Musiitwa. Erinnya eryo nalikyusiza mu P7 kuba nalina tebeerindwa okuva mu primary mbanyingira P7 nga bwemanyi byaffe abaana abasoma aba P7 ogenda n'ogamba mu index number tebeerindwa liri wala nnyo nengamba akansembeze erinnya libe nga ndi kumpimpi mu index number kwetuuma Musiitwa Joseph kubanga Musiitwa Joseph lyalina kikulu nnyo mu bulamu bwange nti omwami oyo mwami Musiitwa Lozio yali yanjagala nnyo kati kwe kutwala erinnya lye nenfuuka Musiitwa Joseph mu P7 era kyovulaba nti abamanye ennyo nga nakula nabo mu ssomero era bwampita tebeerindwa oba tebeerondwa ye abammanyi nnyo oyo manya nti ammanyi. Kati nga nkuzizaako emabega katono family eno gye wakuliramu eya Teba Emilio Tebandeke Omulangira family eyo gye wakuliramu bakujja batya ku Ssanyu Babies Home era yo abo abasanyu baga Ensambya Babies Home bakufuna batya story baayo eri etya. We bali ku ekibuuzo ekyombuuza mwami Alan family eyo yali extended family. Omwami oyo balina omutima ogwagala okuyamba omwami n'omukyala mu kusookera ddala bwe nfuna story yennyini entuufu kati abansambya omwami Emilio Tebandeke n'omukyala bayagala okuyamba kubanga nze story yonna bwe njifuna obulungi yennyini basooka ne bayamba omwana ow'obuwala n'afunikako abazadde kati ekiseera kyatuuka ndowooza nga baagalera okuyambayo omwana kati ne bafubeerayo omukyala yandwadde nga probation officer kubanga bwe ogenda okulabirira omuntu ng'ogenda obeere nga ba foster parent b'omuntu oyo bibeera birimu balooya kati waliwo omukyala nga looya era ne mu bino ebiwandiiko mwali yabagamba nti waliwo omwana eyeetaaga obuyambi abazadde be kirabika baafa musobola okumutwala era omukyala n'agamba omwami we nti tutwale omwana omulenzi kubanga n'omwana omulenzi takola ki tasumbuwa awo kwe kujja ne batwalamu nze Joseph Tebeerondwa Musiitwa. Kati ogenda okukulakula story entuufu wagizuula ogenda okukula ate story munange ogifuna obulungi njifuna maze nagenda na mu institute bwe ntandika kati okwezuula ntegeera ntya bwe nalinganga nsoma mu primary kubanga ebintu by'oboolabirira omwana bwebeerako amateeka ge bakuwa ku mwana oyo amateeka gokuba nti olina okulabirira omwana oyo ng'alabika bulungi nnyo omwana oyo alina okubeera part of the family ne bwe kiba kyetaaga ne kubyenga abaana kyonna abeera part of the family. Era omukyalo oyo olwoya gwenjogerako kuba twalinganga tusabira Busega parish gyalinganga abeera nagendanga yewe nandabangako kubanga yasayininga ku mikono okumpa eri family ene ya mwami Emilio Tebandeke kati yalinganga ndaba kubanga yali alina okulaba ng'omwana oyo progress ye bwefaanana n'engeri gy'aba afaanana alaba oba omwana mumusobola oba temumusobola. Kati nze mu kujja nga nkula batwalanga reports ku Nsambya Babies Home okulaga progress y'omuntu oyo gwe baali balabirira nti omwana ono asoma bw'ati era nze najjanga nnyo mu kibuga buli tamu bwe yagwangako nga tuleeta report wano Ensambya eri omwami baali bamuyita mwami Kasule kati kudwa yali tayalinga era ye nali mumanyi kubanga ne bwe nalinga nzija nkola nalinga nga ate ye mulaba mwami Kasule kati najjanga report n'enziteeka era kati ne copy za report gye ziri kebe ne ya P7 zibijje baziterekanga nti baziteekangayo kati nze bwe ntuukira okutegeera ntandika okukola
industrial training nga ne company gye nkoleramu ntandika okukola training natandika kukolera Gabaawo mu national water naye nga ndi ku certain company gye nali nakoleramu training. Kati bino ng'okomawo ddayo gy'osula ojja osomasoma ebipande bwe ndaba ekipande nti Nsambya Babies Home obwongo bunzigira nti Nsambya Babies Home wajjangawo okukola ki. Kati olunaku enkeera yalwo nannyuka mangu era nenva mu taxi nenzija Nsambya Babies Home awo gwali mwaka gwa 2007 bwenzija nenyingira munda ate omanyi bw'oba badde nga walinga ng'ojja okula awantu amu oba okulidde ebintu ebimu oba okyabijjukira ne memories biki oluusi oba osanze byesuuba oba kikyo nakyo nobiisa ojjukira nenzijukira nti kati wano nali mbaddewo nenzija nembuuzako sisitomu nemugamba mwebale kuweereza nendaba abaana ebalabirira kati olwemwezi zinjukira nti nalinganga mbeera wano nembuuza assistant omwami gwe bayita Kasule waali kyali kya mukisa mulungi yali waali nantwalayo gyali era bwe ntuuka nendaba mwami Kasule olwandaba ennyo n'asanyuka nangwa mu kifuba kuba yali ammanyi nangamba tebeerindwa oli otya omusajja gwo okuze mugamba munnaye nga webale kusiima munnaye nemugamba mwami Kasule nzize najjanga wano nenebuuza najja wano kirabikira wano ninganga bwe nava oli yesenga wange wano nalinganga nzijangawo okukola ki. Nangamba ombuuziza ekibuuzo ekikulu ennyo naye kakati ke kana akaseera ke nsobola okugamba kuba kati n'emyaka gy'otuuseeko olina okumanya n'okwezuula. Nanzigirayo fayiro bwe yaginzigirayo mmanyi okusoma bulungi nnyo nembisoma amaziga ne ganvaamu. Yali momenti nga tesanyusa okusinziira okumanya abazadde bo maama ne taata. Nangamba mbu era mukyala Tebandeke akimanyiiko naye yali ayetaaga okutegeeza mu kaseera akatuufu nga kati okuze kuba yali tasobola kutegeeza ng'oli muto. Mu byonna bye nalaba muno mu fayiro eyo kubanga yabaali tebanagimpako kopi pakati eno kopi bagimpa mwaka guwedde mulimu ebintu ebimu bye nalaba nga nalinga ngambikola mu buto. Fayiro yali egamba etya? Fayiro eyo yali etegeeza nti omwami Kasayija Joseph tata wange anzaala okusinza kumanya agalimu mu fayiro eyo n'omukyala nazuwa kuba manyiko linnya limu yali bali balaga muno mu fayiro gye baali bateekamu. Omwami oyo yali anywa ku mwenge nga yeeyiyanga mu njogera y'ennaku zino nga abeerawa. Yali abeera mu Kisenyi Kasaato zone 2 mwe yali tugambe nti mwe yali akolera yali avuga atambuza bintu ku wirubaalo. Mwaka ki? Okusinza mu mwaka ogwo kuba kati nze okusinza bwe najjaawo Ensambya najjaawo nga ndi wa mwaka gumu n'ekitundu okusinza ku story bweraga tegeza nti yali nga mu 1988 kakati awo entuukira naye nze okujjawo nti ye nga mwami Kasayija Joseph yali talina ssente zindabirira nga nsibira mu nnyumba n'agenda okunoonya ekyokulya. Kati abantu ng'obumanyi ku muzigo mwe yali asula baalaba ng'omwana yalinga nga kabira mu nnyumba kwe kugenda ne bafuna omukyala ku LC by then babagita RC bagamba omwami ono wawo omwana gwe basibira mu nnyumba yeetaaga obuyambi era nze naye nakonziba era mu story bwe bwagisomye obulungi naye natukonziba mpaka bwe bantwala Ensambya batandika okundabirira ne bampa emmere ennungi ne ntandika okuddawo. Ne mu bbanga eyo bwe nabeererangawo Ensambya mu story eriwo nalinga nga mbeera nzekka nga sibira ne baana bannange nga nze ntuula nzekka era
nga ne omuntu ne mwana munange nibwe yandibadde nga alingangazze wakiri nga njavula ne muviira era ne sawa zino awo akaseera kembeera nga njagala okubeera nzekka nga ndi nzekka nga sagala muntu kunsumbuwa kijja buzibu oluusi kati nga mpulira nakubeera nzekka era we nakuliranga ne bwe nabeeranga era nateete ewasenga nga nzija nkula ng'oluusi bagenda okumpeta nga jangu tuzanye oluusi nga bagenda nga banoonya bunoonya nga nze so tufuna awantu neetuula nensirika nzekka kakati awo ntandika okugamba mbu kati nina okunoonya abantu bange baŋŋambako okulaba omwami actually mwami Kasule yali yaŋŋamba okulaba mwami Drake Sekeba by then mwami Drake Sekeba yali akola ku WBS naye nga bw'obimanyi kugenda ku TV tebyali byangu by then edda okufuna omuntu w'osobola okwogera naye era nebaza nnyo kati ennaku zino platform n'okujja nga tukola nti kati technology azze social media zizze nti wabeerewo ne TV ezitali official TVs kati ng'eno yiye ya mwami ALLANCRUZ nti tukyasobola okufuba nga tulina platform abantu ngaffe kulaba nga tusobola okwezuula kakati awo kulaba nga nasobola okukontaktinga nga lwo omukwano gwange yali aŋŋambye nti nkulabe awo ntandika okwegamba ogamba kati n'okunoonya abantu bange ye mukwano gwe yagamba ati oba muwambozi ki ekuleeta kunoga kati kanoonye empewo oba buli kimu nkiwali okikoze bwe mbadde nzija nkula mbadde sitya kwogera kikyendi kubanga njogera amazima nti obulamu bwange tobadde bwakubonaabona era ekyo nkyebaliza Katonda however much ne bwe mba nina story gyensobola okwogera nti sirina bazadde mbadde nga mpitanga mu kuyambibwa nti nvudde ewasenga tugambe nti P7 tabalina busente ziyamba zinsasulira school secondary nengenda ku organization yali ya mwami Sempanji bwe ngende eyo bali bagita Africa Foundation yali dandira kati yavaawo era bali balina essomero bayita Lookmark Secondary School ne primary era kyensobola okwebaza senga wange bwe twali tujja tukula kuba nakulyamu extended family yatuyigiriza okukola ffe twali bakozi okuva obuto abaana bonna abo wabunyininyini awo mu maka g'omwami Emilio Tebaneke twali bakozi ffe twakoliranga oluusi ne mu mpalo nga ne twali tuli bakutunda amazzi kubanga twali mukyala yali mutetenkanya nnyo tutunda enku tutunda amanda tutunda amazzi twali n'ekibanda kya firimu naye ng'omwana lwogenda okukola ko tojja genda ku ssomero oba gwogenda otunda amazzi togenda kukola ku ssomero yali yategeezanga abazadde amini abasomesa ku ssomero nti tulina okunoonya school fees z'abaana omwana bwa tagenda kukola ku lunaku bwe luti aba alina okukola twatundanga enku kati n'okugendanga mu nnimiro okulima kati nze bwe ntuuka eri ewa mwami Sempanji kuba nali nnoonya obuyambi omwami Kasule yawandiika ebbaluwa nti omwami Emilio Tebandeke obulwadde bwali bumuletedde obuzibu takyasobola kweyamba nakulabirira Joseph yeetaaga obuyambi okuddayo okusoma bw'abawandiikira Africa Foundation ebbaluwa kubanga n'ebbaluwa mweri kuliko kopi nawandikira omukyala by then bali bamwita Rose yalinganga yali coordinator bwagunde Africa Foundation bwagimuwandikira omukyala teyali mubi kubanga jukira zona organization ezirabirira abaana bano balabirira abaana abato bali balabirira abantu bakulu kubanga Africa Foundation ya mwami Sempanji yali alabirira abaana abatalina mwasiriza abatalina bazadde baabwe okuva ku baana abato kati banyaniriza ne mukunyaniriza bwentu oyagala okutikira ebintu ebiri original okuva mu America ng'amasimu okuli iPhone n'essimu endala computer laptops ebyuma by'eddwaliro ebizigo by'abakyala perfume n'ebirala bingi weekwate Nairo Cargo Carrier e Boston okutikira ebintu bye byonna teweetaaga kutambula kubinona beesige babikuleetere w'oli Nairo Cargo Carrier ekuguliza ebintu ebiri original ku mikutu gyonna mu America nga Amazon, eBay, Apple, Walmart, Best Buy n'emikutu emirala mingi olwo ebintu bino n'ebitikka ng'ekozesa emmeeri oba ennyonyi okutuuka w'oyagala Nairo Cargo Carrier sangwa ku kizimbe Masengere Emengo okulya na BBS Telefina okumanya ebisingawo tukubire ku simu 0700 389 55 oba 0700 389 47 oba ku website www.nairocargocarrier.com ebintu byonna osobola okubifuna naye ebiri original nga biva mu America Nairo Cargo Carrier yebireeta ukayeri
natuukira mu kisomo bwe nti naye sinafuna ba sponsor abayinza okunyamba abazungu kati ate nga nina okusoma kubanga eri organization ye yalinako secondary ateera primary ne secondary kati nga ate nina okusoma nina okunoonya fees nina okunoonya requirements kati nze bwe ntuuka yeeri senga wange n'abagamba nti oyo omwana mukozi bwe mba munoonya kya fees mumuwe emirimu gy'abaakola ajja kubanga asoma era nze mu kukola bwe nalinga nsoma mu secondary nalinga nga nnima mu bayinanga ennimiro eya foundation nalinga nnima era nalina ne mukwano gwange ombalwa mitakalibala nafutayo ffenna twali mugundi yemu mu bracket yemu nga tetulina basponsor nenga twagala okusoma nga ffe tusaawa compound ey'essomero at the same time n'okulima era nze oluusi banzijanga ne mu ssomero mu kibiina angamba kati genda osaawe compound nga kwe kusoma kwange kati nga bwe nkunyonyodde nti mpise mu kuyambibwa nti Africa Foundation yaggalawo mu mwaka gwa 2 kubanga yali senior 1 mu mwaka gwa 2 gumu December kubanga senior 1 yali 2000 nali mu senior 2000 kati yaggalawo mu 2 gumu December ne mu kuggalawo mwami Emilio Tebandeka ate mu yafiira yafa mu June ebyaddala okusoma kwa isi nesigenda kuddamu kusoma nibe nalibadde ngindwa kuddayo na tete naye ngenda kuba muyaye kubanga jukira nali ndi exposed nnyo n'ebibanda bya firimu nzo nali nganda banyo firimu wadde nabeeranga mugezi kati nge tuwaliwo future neemu ya kusoma kati awe nabeereranga okufa Africa Foundation kubanga nalinganga nnima nga ngendo olusi mu kirombe ky'amayinja okuba amayinja okulaba ng'ofuna school requirements ez'okusoma mukwano gwange ombalwa mwita Bulondo nangamba negwe musiitwa nawulidde muzeeyiwo yafudde onuddayo okusoma ati wangamba mbu tolina bazadde kirabika si wangamba tolina bazadde olowooza senga wanaasobola okulabirira ne mugamba munange nange simanyi kati omukisa ogwajja nti bw'obeera ennyo ng'oliisoko ng'oli nnyo ng'omanyi ebya firimu waliwo abaana baali bava ku street mwami Nkoyo yali yabaleeta n'ayogera ne Reverend Sempanji n'asaba nti bano abaana mbaleese bagira babudama wano nga bwe mbazimbira ewaabwe mwami Sikefa Sempanji kyataagana kubanga by then mwami Nkoyo yali bishop kati ate Reverend Kefa Sempanji bali ndoza bakwatagana mu ddiini kati abaana obwo abaleeta babeerangaawo nga banyumyanga firimu ate bano omanyi abaana b'oku street kati banyumyanga firimu ate ne bajja ne basanga omuntu amanyi okunyumya firimu nga yenze nzimanyi firimu nsobola okunyumiza firimu weetandikidde wunawuna n'embeera mikwano gwabwe kati December nga gwako jjukira baali bamaze okuggala Africa Foundation buli muntu anoonya waalaga bana abaana ne bagende wa mwami omugenzi Mpalanyi Nkoyo bamugamba mukamugwa tuleeta organization bajigaddewo twagala kusoma otutwala luddawa n'abagamba no ngenda bafula jengendo bakola ki obatwala kati olunaku lwayo lutuukanga yandibadde nga bwe balina okuggalo Africa Foundation babakiriza abaana basoma omwaka guggweko Senior Tungi Maze bali balina okufuna report ku Lwokutaano kati report ezo lwali balina okusimbula bagende wa Reverend wa mwami Nkoyo oyo bishop kati nzo nomvuka Bulonda ngamba nti wesibe kubali abaana toina togenda kusoma ejo lagenda tete ogenda kuyayuka nemugana ninga siri ku part of siri kubali eri nangamba gobesibeeko kali yali ningeje yali omulinzi omukulu yali wafujjo mukonga ina nama like ngaina ekibuli n'agamba abaana abaliwo abato mukwate kesi yono mugiteke kuba bali bakimya abaana abo babatwale nakwata n'abagamba bateke kesi yange ku kanta yali ekimya abaana abo era mu kugiteekako abamu abali tebamanyi nti nali siri ku group yaabwe ne bagamba temugiteekako oyo tetumumanyi kati nalina mukwano gwange gwe twandibadde tweddira ogumu tuba twogera linnya bamuyita Kawenja ate yali amanyi nnyo nagamba nti ono naye kyali waffe jukira bo balinganga boogera nnyo oluyaye ono naye kyali waffe nimugamba Kawenja nyamba nange ninganga mmwe sina bantu bange simba naye gya kusoma nangamba
kangene njogene mwami mwanje kuba mwawo mwami yali abakime bali bamuyita mwami mwanje kati mwami mwanje namugamba mwami mwanje nono mukwano gwaffe wali tali naffe naye neyagala kusoma tumutwale mwami mwanje nagamba nti ze bantu mibana bengenda kutwala nze simumanyi sibamanyi nnyo alinnye tugende munnange nga nange nga ninnya kanta batutwala Nakabago era ge maka mwami Nkoyo yali yazimba nga tubeere eyo nga Nakabago kiriwa kiri mukono sebo bwe ntuukayo Nakabago kati basoma listi y'abaana bibaleese basoma nze nganze ndi eri ebbali nkimanyi siri mu listi eyo omukisa gugenda gujja gunkwata waliwo omwami yali abulako jukira bana abaana b'oku street babeera ku street nga obatutte nti mulimu abamu oba batutte nti bagenda obaleeta okusoma si bonna nti bandiyagadde okusoma buli abeera wano nga badde ayitira okuyiyayiye ku street amala naddayo ng'agenda okuyiyanga kati bagenda okusoma nga basoma erinnya nti gundi erinnya kusijjukira bulungi wabula naye nzijukira nnyo niikenneemu nti babuuzaani nti babuuza zoonompa baba babeeranga nenikinneemu abaana b'oku street nti zoonompa ti zoonompa taliiwo kyokke kati nga mwami mwanye nagamba kati mu kifo kya zoonompa waba taliiwo musitu ajangu oyingirewo munnaye nga wanfunirawo omukisa olwo nga njoyininga gundi endala organization endala egi bayita Chain Foundation eya mwami Nkoyo oyo kyaliwo era ye kyaliwo yatulabirira bulungi nnyo nga ffe abaana nze njogera mazima nti ndowooza mu organization eya mwami Nkoyo oyo nasooka okwambala ku uniform kubanga n'okuva mu P7 primary naye sambala uniform niyo oyinza okwebuuza ebibuuzo bya P7 wabikola otya ebibuuzo bya P7 ebyo nalina mukwano gwange bamuyita Sendegi ya Fahadi yanjagala nnyo balina family nga family yaabwe bagagga balinanga uniform yampako uniform emukola ebibuuzo bya P7 nabikola yabbira nampako uniform nenyambala era uniform yange gyensooka okwambala eyange najambala mu senior 3 nga ndine mwami Nkoyo oyo kuba yatwambaza ffenna abaana okuva ku bali abaali aba primary bonna netwambala uniform kati awo nani nsomera ku Bishop Senior secondary wagisoma paka Bange kati nasomera Dandira wa mwami Sempanji Lukumaka nasomera senior 1 ne senior 2 kati nensoma senior 3 senior 4 ku Bishop Senior School e Mukono kati awo natuuka nga nogenda mu senior 5 senior 5 negaana bwegaana ng'obumanyi munaye bubeeramu ne cut off points kati ne bangamba mbwa olina okuddamu ne mbagamba sijja kusobola kuddamu ne bangamba kiki ne mbagamba mufune gye muntwala era by then coordinator weyo Chain Foundation bamuyita mwami Mpalanyi Livingstone bali mu bulamu bubuzi naye bamuyita Weeronde nantwala ku course era under Chain Foundation course nensomera Nile Vocation Institute ejjinja awo enjeru era nasomerayo plumbing era nze golaba kati ndi plumber kati awo kati nze wentu awo nakunyonyerera nti malo okutaka okukola industrial training awo netegerera nti industrial training wetegerera nti ndaba nsambya babies home wenzuula nti kakati nsambya babies home najja ntya sofa tonnafunayo wa Luganda toyinayo muntu yenena boddayo ku babies home gwa sketchingira nti oba anti wono oba kojjawo neyanza nnyo mwami Alan ekibuuzo ekyo mwami Kasaato basooka ne babuuzako ku chairman nga bamunoonya gyali nawulirako mbu mu ŋŋambo okusinza ku story eriwo mu mwano mu fayiro mbu yali yafa naye nagamba ajja kuddamu akontaktinge kati omuntu oyo era yalinga ngalabira organization eyo naddayo wa LC chairman ne bakonfaminga nti mwami Kasaija yafa taata wange ekyo kyo bakonfaminga okusinziira ku chairman yabagamba naye ne mama wange mbu yalinamu bakusinza balaga abantu bagamba yalinamu mental problem mukyala naziwa era naye ne bagamba naye yali yafa kati nga nze ndi wano neebuuza taata wange bamuzaala omu
mama wange naye bamuzaala omu tata wange talina bantu be kyekimu ku bibuuzo ebyemba nebuuza nvaawa kubanga okusinza ku linnya lya mwami Kasayija bwe mba ninoonyereza ennyo baŋŋamba abeera Mutoolo oba Munyolo erinnya lya Tebeerindwa kubanga Tebeerindwa lyerimu ne Tebeerondwa era bw'osangiriza nnyo wano mu bampandinga nga erinnya nate babiringa nga bampita Tebeerindwa wano babiringa nga bampita Tebeerondwa Joseph kati awo neebuuliza nvaawa nsibukawa kikumazeeko bbanga ki kati sawa bwe mbalabala kinyikize nnyo okutandika kati kambaya nimbaya kanonye gyenva kimazeeko okuva lunafuna mutabani wange asooka kati ali myaka 13 bamuyita Mulondo Roja era abaana bange bonna nabawa erinnya limu kubanga nesigalizaayo nti balina ofuna amannya gaabwe gemmanyi mu kuludde lwange wekiba ekiseera kituuse nti maze okwezuula era nabongerako erinnya eryokusatu erya taata wange nti Mulondo Rogers Kasayija kubanga ekyabawesa Mulondo libeera lyaba obutiko kati nabawa erinnya lya Mulondo nendirekerayo awo enti awo kati mutabani wange yalinganga agenda nnyo ebukojja kubanga ye kyasinga okumwewunyisanga nti nga bw'oyinza ogenda ebukojja n'olaba nti maama ayina maama ne maama ayina taata kati nga ye agenda neyeebuuza n'agamba ne daddy gwe tolina taatawo ne maama wo kati ekyo kibuuzo ng'ekyo kati mpaka wetwamala netukola tumutegeeza ne maama kubanga maama yamugamba daddy wo talina bazadde be baafa naye nga bwoba okimanyi nti abaana babakubuuza nti kakabezo gani kakati daddy kati gwobeera luddawa kuba kati nga ye mutabani wange yakimbuuza kuba kati yetwenka tulinga kati basajja n'abasajja akimbuuza obeera luddawa kati mukukimbuuzanga mutabani wange alina emyaka 13 akimbuuza era mu byonna nga bwe naddira n'okunyonya nti nze mbadde ne story nga ya buyambi buli kaseera mutabani wange oyo bwe yali akula teyakula nga ali bulungi yali yalwala omutima nga alina ekituli ku mutima nenfuna obuyambi anda Mulago ne organization yali bweru ne bamulongosa omutima e Germany nga stadium yadde 10 wagenda naye Germany amama we yagenda naye Germany kati awo era twasuka ne tuspacinga munko kubanga omanyi nti yali mwana afa asooka tulalikirira Bange eryo yali nga mulwadde wa mutima tetumanyi naye baali bamaze omulongosa nga tulina okuwamu spacing kubanga twali tumuwa omukwano engeri gyali nti baali bakamulongoosa tulina okumanya progressing ati awo mpaka wetwazzaako omwana muli mu mbeera ki nga famire gwe nga gwe famire tuli mu mbeera simbi kubanga twebaza Katonda sijja gamba nti tuli mu mbeera nnungi naye tuli bulungi tusobola okufuna ekyokulya n'ekyokunywa n'okuweerera abaana Mukama Katonda nebaza omulimu gwenkoleramu nasobola okufuna epoloti n'enzimbako ennyumba era bwe manya nti kakati wano abaana bange bakola kibasibuka ne baba nga manyi nti wano ewaffe kakati nga tumaliriza abantu bampeera ennamba yo nasobola okukubirako abazi nga asobola okukubirako ennamba yange kansooke mbajjukizeemu tata wange ye yali mwami Kasayija Joseph okusinza ku information mama wange ye yali mukyala Naziwa erinnya eddala lyo tebaliteekamu mu information bagamba taata according to information bagamba taata yafanga ddi tata ayinza okuba nga yafanga mu 91 awo mama tukube yasooka okufa yafa ndowooza nga mu 9 kitegeeza mama bwe yafa mu 9 tata kwe kulekanga Munju mama yali akyaliwo naye ngera bwomanyi nti yali nga bagambe story bwegamba nti mama yali yatapuka mukoko omutwe ndowooza nabanga ndowooza bayawukana ne taata kati nga yalabirira nze so abatulaba emboozi bwe ziti
buli omu alina gyali, abamu muri London, abamu muri mu America, naye nga obuzaalibwa bwammwe obutuufu bangi mukuziddwa. So kikulu nnyo, gwe kikyoyagala bagambe, kikyoyagala obampere n'ennamba yo. Okusingira ddala byonna byonna njagala okumanya gye nzaalwa. Siganye yango ku ŋŋambo yadde nti bagamba baba bamuziika sayidi eno. Temuli mu information nti baba bamuziika luddawa. Nekyemanyi kuba balaga mu information nti yaddayo mu kyalo. Wa information ebalaga nti yaddayo mu kyalo. Bwe yafa ekitegeeza yafiira mu kyalo. Tebamanyi kyalo ki. Na district. Ne district bagimanyi. Oyina ku kifaananyi? Ekifaananyi kya taata wange tekiriiwo nekya maama wange. Ate bwe tuddayo mu Kisenyi gwe bagamba we yali abeera ne tubuuzabuuza. Era okijja kuba kyetaagisa okuddayo mu Kisenyi, naye kakati era bw'otunuuliramu kuba kugamba mu Kisenyi awo simanya Kisenyi Kasaato, naye kakati nga bw'omanyi nti ekyo Kisenyi kati kikuze, ebizimbe bimeruseewo, kati awo tetumanyi nawe tutayinza na kutandikira. Kuba naye natandika dduna okwagala okirowoozaako kibuuza, naye kakati awo tuba tulina okubuuza mpozi nti oba chairman by then yali chairman ani, naye n'erinnya yennyini tebali indicating mwami mu record ya chairman oyo. Sobola onoonya chairman oyo akode ku myaka. Ne tugamba nti ani yali chairman w'ekyalo kino mu 9 oba 9 kubaako kwa bakadde ababaluddeko. Era kyemmanyi nti n'omwami Kasayija bwe bali abantu nga Mukama Katonda akyabakuumi abaaliwo, bayinza okuba baali bamumanyi mwami Kasayija kubanga yali akola mu Kisenyi omwo ng'asindika kigaali. Bampere ennamba. Ennamba yange eri 0702 10 46 34. Nane MTN eri 773 763 625. Kale tweyanze ngo ine ebigambo ebisemba byonna. Ebigambo ebisembayo njagala okusooka ddala okwebaza gwe mwami Allan ne manager wo okumpa omukisa okujja kumpewo, ogezaako okubeera nga ngezaako kutandika ekimu ku ekisiga okusobola okusanyusa obulamu bwange, okuzuula abazadde bange, okuzuula jiibwa gyenzaalwa. Kimpa essanyu era nsobera nti nja kufuna okuddibwamu okulungi. Kyonna ne bwe naba information ne bwe nabanga si ya ssanyu oba ekiriwo essanyu kijja kuba maze okwezuula, kyekisinga obukulu ennyo okumanya. Neebaza nnyo n'empeereza gy'oweerezaamu kubanga we bali kuyamba omuntu yenna yenna omuntu wa wansi. Nenjagala okwebaza bonna abatulaba abakusobola abafollowinga Allan bebale kufollowinga na kulikinga na kusubscribinga ku channel yo n'okusupportinga omulimu gwo. Neyanza nnyo neyanze ge Mukama abawa omukisa. CRUZ exclusive gwe Mutto ALLANCRUZ ge manya nyongera okubanga ate sagala kubanga ate nsukako wano nenga obo embozi ya Joseph ngolabo inenge jamso tracingamu nalabanga ata tutegeera java ate naye obo otegedde kumawana abantu tubagambe nti twategeddewo tupalageno balaga nti twatuuse waka. Agugajja kuba mawulire malungi nnyo kubanga kimanyi nti obeera bujulizo obusingawo. Amin. Kale njagala kubanga atasaga kusukako wano. For now musebulungi mweraba. Ku Mukisa Habo Clinic Kisasukula Mbiro Kasana Zone ye wali omusawo ajjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ng'agajjanjabya enkole ya Habo ayitibwa Maama Mukisa. Maama Mukisa akujjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ne bw'obanga wagenda mu malwaliro amazungu ne bigaana ajja kubanga agawonya ng'akozesa eddagala lya Habo. Oyagala okutikkira ebintu ebiri original okuva mu America ng'amasimu okuli iPhone n'essimu endala, computer, laptops, ebyuma by'eddwaliro, ebizigo by'abakyala, perfume n'ebirala bingi. Weekwate Nairo Cargo Carrier e Boston okutikkira ebintu bye byonna. Teweetaaga kutambula kubinona, beesige babikuleetere w'oli. Nairo Cargo Carrier ekuguliza ebintu ebiri original ku mikutu gyonna mu America nga Amazon, eBay, Apple, Walmart, Best Buy n'emikutu emirala mingi. Olwo ebintu bino n'ebitikka ng'ekozesa emmeeri oba ennyonyi okutuuka w'oyagala. Nairo Cargo Carrier
tusangibwa ku kizimbe Masengere Emengo okulira na BBS Telefina. Okumanya ebisingawo tukubire ku simu 0700 389 55 oba 0700 389 47 oba ku website www.nairokagocarrier.com. Ebintu byonna osobola okubifuna naye ebiri original nga biva mu America. Nairo Cargo Carrier yebireeta.